Buli lunaku olukya nze naawe tubadde nga twebuuza Honorable Ssegirinya Muhamad wamu ne Honorable Ssewanyana b'emisango gyabwe ginaggwa ddi era ng'ebibuuzo bingi ebiri ku mimwa gya buli munnayuganda nga twebuuza bano bazza musango ki ogw'omukulu okubanga obujulizi obwabwe bwabula obubalumika era nga ne kkooti zaagaana zaalema okubawa beyiro. Kati nno olwaleero ng'ennaku z'omwezi 21 kkooti enkulu evuddeyo n'eraga olunaku omubaka Ssegirinya Muhamad ne Ssewanyana lwe bagenda munnange okusimbibwa mu maaso g'omulamuzi wali mu kkooti ey'e Masaka nga 24 omwezi guno gwe tulimu lwe bagenda okusimbibwa mu maaso g'omulamuzi owa kkooti ey'e Masaka basabe oba beeyimirirwa bave mu kkomera mu nkomyo gye bamaze ebbanga eryo eddene. Kino nno olugudde mu matu g'Abannayuganda bangi basanyuse ne bagamba awo nno kale osanga nno ku luno bagenda kuvaayo mu nkomyo, osanga ku luno Honorable Ssegirinya Muhamad ne Ssewanyana bagenda kuweebwa beyiro bawoze nga bava bweru. Naye nga nze naawe ffenna tukimanyi nti bano tebalina musango na gumu gwe bazza wabula okuggyako okuwagira Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'okuwagira enkyukakyuka ez'omuggundu mu ggwanga Uganda. Baagala nnyo okulaba ku Uganda empya era nga mu babaka ba paalamenti bonna be tulina olwaleero bano be babaka baali basinga okuba active mu kuggyako Nakyemalira Yoseeri Tibuhaburwa wabula bano babagulako emisango egitaali mituufu era emijweteke kuba bonna we baggulibwako emisango gino oba ebikolobero byonna ebyakolebwa ebyaliwo baali tebali mu ggwanga. Naye Nakyemalira yasalawo abakwata basibe mu nkomyo n'alagira n'abalamuzi tewabaawo n'omu gwe bawa beyiro kuba tujjukira bano bombi baali baweereddwa beyiro naye baali bafuluma bwe bati nga bakamala okusasula obukadde bw'ensimbi 20 ne baddamu ne bawambibwa ne batwalibwa. Okuva olwo tebaddangamu kusinya ku kyakubawa beyiro. Ate nno olwaleero kkooti eraze nti eyagadde yejjuludde okusaba kwabwe bakuweeyo ku nnaku z'omwezi 24 omwezi guno ye Mande omwezi guno basobole okulaba oba bayimirirwa bave mu kkomera gye bamaze ebbanga eddene. Kati buli omu yeetegese era buli omu asaba kimu okugenda okubaayo ku kkooti wali e Masaka okulaba nga yeeyimirira ababaka bano bave mu kkomera gye bamaze ebbanga watali musango. Era byonna tubirindirire ebinaabeerawo kubanga Ssegirinya Muhamad ko ne Ssewanyana tebalina musango gwe bazza wabula balangibwa bwemage era nga bannayuganda bangi buli olukedde basaba essaala bakoze buli ekigwanidde wansi w'enjuba bano bateebwe basumululwe babeere free baweereze abantu baabwe. Naye nga Nakyemalira munnange takkiriza era nga si byaliko. Kati buli omu essaala ziri zimu taata yamba Mukama taasa ababaka baffe baweebwe beyiro bawoze nga bali bweru. Byonna tubirindirire tulabe ekinaabeerawo, byonna tubirindirire tulabe ekinaasalibwawo era ekinaaba kisaliddwawo tujja kuba tukitegeera ensi yonna ejja kuba nga ekimanya.